okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ine Njovu Junior School e Nansana Wamala mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda kwegukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo webale kubera ng'okyala Delta TV omukola omwami yangamye kyalina sisita we wano nagamba sisita wange baba amwagala nnyo. Salamu alaikum nyabo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Mbambi jo baleko nyabo. Omukola omwami agambye tukubuuzeko kubanga akwagala nnyo oli sisita we. Nyabo. Mbambi bayo akagambo ko bagamba nyabo. Nange nebaza Mukama. Yebala okubagaliza omukolo omulungi ate Allah n'akutuwa ne kutuukirira. Era twali tusuubira nti tunaabeerawo bwe guti. Twebaza n'abawagizi mwenna abatuwagidde okulaba nti tutuuse omukolo gwaffe ne gubeera ogw'ekitiibwa. Nebaza Allah alhamdulillahi rabbil aalamiina. Nebaza Allah nti alhamdulillahi rabbil aalamiina. Allah yeebale nnyo. Kale bambi tugengedde n'abakyala ababadde wano. Ambika n'abano. Mugamba mutya? Tewali nnyabo. Namunyumidde omukolo. Senge yatutawaanya. Nyabo bayo akagambo ko gamba abagole. Abagole kagambo kemba wambagaliza obufumbo obulungi kuba munaebe kituukikako kandi bakyagala naye Kale bambi munyebaleko. Mugamba banange gyetulidiya olwona kikyalita banange tukwagala nnyo ate wa mwana gwe tukumatira tulaba teruta ffe batakuteruta tetwatakuteruta banange bambi webalediya kujja twabadde tulumiddwa kale bambi webale kujja webale ddala onyumye singa gwe mwana gwe nati ndi mukyala Haji Musa omukulu webale nfumba naye omusajja akunyiriza oyo banaye mwana gwe gwonyumye nnyo webale kujja ku mukolo gwaffe nyabo bakuyitaani nansumuga Janati nkoya mpaka yatu kale mukwano oba yakagambo ko gamba abagole banaye nsima nnyo muganda wange okola embaga bweti tusanyuse nnyo kale mukwano kale ansanze wano kansala Kenya Sirajo okuva Ensambya mukolo mulungi nnyo bakulonda oba okampeni nze olwedde ndi mulonda abantu bakkiriza dda omukolo mulungi nnyo mukolo gwa ssanyu mukolo gwa brother wange gunsanyusiza nnyo bagutegeddwamu sente maama naawe bale kujja n'oleeta TV ku mukolo antumira abatuuze b'Ensambya mwenna Nsambya Central B timumpa akalulu ndi muntu w'abantu ndi muntu ategeera omuntu wa bulijjo kyayagala si kalango mami muli mutya omukolo mugulaba omusajja mulabe bw'alaze sente kale baya akagambo ko gamba omugole awoomye alalise bulungi ate nga bambi mwana waffe muto nnyo naye atuweesezza ekitiibwa nnyo abagole mbagaliza obufumbo obulungi Banaye tumwe ku ngalo eddenzi lino tuliwe ku ngalo bambi lyongera bulungi era lirangira terifa kukana bigambo muko nsinye enkoko eno gyompadde era nga mwanyinaze sigenda kuddamu olyamu nkoko ndala yonna kukwasiza mu butongole alhamdulillah ku mulungu ogwokusatu yazze kusala keeki nanga mu kusala keeki ebisaze na muganda we mu kaseera kano abadde ayambadde
Awulire ku kyalo baliya bekyegulu. Naawe agironze mutanwa tuyamba ogituwe naye ennaku zino tebakyabba ssimu era bw'ogironda ate kino tulina no n'empya zetugaba leeta waliwo n'enkofiira Kumukoleta kabo kamwala yakomeddewo mu hot pink ne blue ate yakomye kubeera ngawa mwami we yekka ebirabo wabula n'abamwerekeddeko wamu n'okuweereza maama eyamuzaalira olulenzi lwe ebirabo ebirala ng'amugamba nti maama singa tewazaala dalawusi wange sandimufunye. Dalawusi Sempija original ne mukyala wa Mariam Watante mwebale kwagalana mwebale kubeera mwenna mwebale kwekuuma ate mwebale kunjagala Sharita Mutaawe wamu n'okuleeta omukolo ku Delta TV. Mulabye Delta bwe bagiraba hala abateremu obwangu mu maka gammwe. Mwebale nnyo byonna byonna era nsaba Mukama Katonda bateremu obwangu mu maka gammwe. Mu kaseera kano gamba tutwaleeta wedding album olw'ensonga tukimanyi nti abantu abamu babeera baagala TV naye ate ne batafuna budde ne batafuna muntu mutuufu kubeera nga ate emikolo gyabwe giragibwa ku TV ate nga bala emikolo gyabwe gyaliwo bbanga ng'oba TV tennatandika oba nga tebaamanya ngeri ki yakufuna mu TV. Ensonga lwaki tukuwa omukisa n'osindikira ebifaananyi ku ssimu yange yennyini ogimanyi nze kennyini Sharita n'obisindikira ne mbikuteera mu kye bayita wedding album. Katulaba olwaliro bwe tulina tuvaawo ku Delta. Mu wedding album yaffe olunaku lwaliro tukuleetedde okwanjula wamu n'embaga okwaliwo ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'11 2014. Okwanjula kuno n'embaga kwali wakati w'omukyala gwe bayita Zubeda Nansubuga n'omwami we Ismail Senkoloto. Mwebale kuweereza bifaananyi ku Delta TV. Ate bana babiri bw'oli mu kulaba bebeerera London. Olayo bwe tukulaze n'embaga zaabe London nga omwami ye Kasim Loima ate omukyala ye Faiza Nanyanzi bawoowebwa omuzikiti era mu London ate oluvannyuma ne bafuna ne reception yaabwe. Balabika bulungi era embaga yaabwe yatambulira ddala bulungi. Kuli kanyinyo mukano mu wedding album yaffe webale nnyo kubeera ng'okyalaba okwanjula n'embaga ku Delta TV. Nyongera okugamba bateeke ssente City Bridals ayina gowns ayina n'amamotoka gabagola ag'okupangisibwa. Njovu Junior School gy'olina okubeera ng'otwala omwana wo asomere kubanga ajja kuba ku sure deal nti ajja kufuna omulimu omulungi. Ate Excel Vacation genda weeyige eby'omukono nga kola ku radio ne TV nga okusiba abagole ng'okukanika emmotoka okwegamba bintu bingi by'osobola okubeera ng'osoma ne Secretarial Studies ku Excel Vacation and Training Institute. Genda kwa Sharita's Hair Clinic wakoleka enviiri katikene mu mulango wetuvayo tukomawo n'omukolo omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siriasenywa nze sebaka nyabo